Popin Media. Nze no mpitibwa retired Lieutenant Sam Kigula. Nze district chairperson wa Nakasongola. Ate nze chairperson wa Lakimo. Lakimo kye kibiina ekitakabanira okulaba nga ennyanja ya Kyoga ekozesebwa bulungi ate eganyulwa abantu abagikozesa okufunamu ekiguli amagala eddiba ate n'okulya. So olwaleero olukiiko luno lutudde Kayunga. Ennyanja Kyoga yeetooloddwa districts 17 era bwe tuba tutuula tugenda twetoolola mu madistricts ago. Kati olwaleero tuli Kayunga. Ensonga enkulu y'ey'okulaba butya ennyanja eyagoyebwa ennyo ate aba FPU nno be basirikale abalwanyisa envuba embi oluvannyuma lw'okuba nga ennyanja yali ezzeewo eteredde ng'ebyennyanja era mu ebiri, naye oluvannyuma lw'okukaaba kw'abantu nti envuba embi ate egenze ekomawo, ate nga abamu bagamba nti abamu bakwatibwa abamu ne batakwatibwa. Kitegeeza nti envuba embi bwe esigalamu Lakimo tuba tetukola. Kaakati kwe kujja tukubaganya ebirowoozo ne ba chairpersons bonna butya bwe tuggyawo enkola eyo okulaba nga ennyanja esigalawo nga bwe yali badde, era nti amateeka tegasosola balala. Kaakati kye tugenda okukola, tugenda kuteekawo obukiiko bwa Lakimo, obukiiko bw'ekibiina ekyo okuva ku Mwalo, ku Muluka, Gombolola ne ku district. Akati obukiiko obwo bujja kuba butunuulira nkaliriza ani akozesa envuba embi ate ne batamukwata. Kaakati bwo bwe butuwa information nti bano tebabakwata. Katufe nga tugamba FPU kamanda gwe Kigula oyo nga akozesa ebitimbe bibi nga tomukwata. Kaakati gwe bw'otomukwata naawe olina mukamaawo. Kati embeera ejja tusobozesa okulaba ng'ennyanja etambula bulungi, sobole okuba nga buli omu akolera mu mateeka. Era nkakasa nti abakulembeze nga ab'ebyobufuzi batera okutagala, naye tubadde nabo mmanyi batyanya akalulu tayagala kumugambako. Kati tulina resolutions tutadde awo betusazeewo, tulina okukyusa embeera eyo okugitereeza. Kati oluvannyuma tugenda kufuna olunaku lumu mu Kyoga yonna lwe tujja okulangira nti olunaku bwe luti tebagenda kweronda, ffe tugenda okubalonda ab'obukiiko, so nga luli tebadde beeronda. Kati bwe kiba kiwedde tusuubira nti kati bwe tuvaawo ennyanja ejja kuba nga etereera nga tumanya engeri kibi, tujja kuba tumanya ne tonnage ezifunibwa buli lunaku ku nnyanja yonna, kubanga obukiiko bugenda kubeerako aba data collection, kugenda kubeerako defense, kujja kubeerako chairperson, ate obukiiko bwe bugenda kuba nga bukiikirirwa n'abakyala. Kati tujja kuba nga tulina information yonna efa ku nnyanja Kyoga. Tetusobola kubanga abavuba bayita mu nsiko, tetusobola kumanya tonnage zimeka eziriko era ebivubibwa byenkanawa, kugamba tetulina data. Kitaataganya mu planning. Tuba tukola plan okupulaningira amadistrikiti yaffe tetusobola kuba tetumanya byennyanja bulungi kyobuvaayo n'olwekyo omusolo mugwenkanawo guvaayo. Ye abaganyulwa bali bameka abavuba tetubayina mu kaseera kano. Tusobola tubuuza abavubi tulina bameka, tuteebereza bateebereze, n'olwekyo tuba tetumanyi bameka balina emirimu ku myalo, bameka abakalirira, bameka abatwala mu butale ewalala, tubayina. Lwaki wabaddewo ku gap ku myalo wali. Lakimo egenda kuyamba bulungi nnyo abantu bonna kubanga lwaki batulugunya abantu bano mukimanyi nti abantu bayikyawa ne balaba oli tebamukutte alina kokota, kati naayingira naye nagamba nange kanyingire, kati bamukwata bamutulugunya kubanga bagamba gwe kutukutte ne kokota, naye kimutwalayo nga amyivu nagamba banga bali bakola nankangende. Naye batulabanga weetuli obukiiko nga weebuli kokota tujja kuba tebajja kuba kutulugunyiza kubanga obukiiko bujja kumanya Kigula alina kokota 5 nga tanagenda mu nnyanja bakusanga
bagamba gundi ebitimba bireete wano kati gwe tebanaakutulugunya ddi era ng'obijjeyo era okusinza ku mawulire owulire n'okuwulira wali kyamani w'ebukungu ategeeza nti abamu babakwata abamu tebabakwata ate nga kikiri wonna. So twagala ekigenda okujjawo ekyo bwe bukiiko buno bwa wansi kubanga bujja kumugamba ssebo uyu naye alina ebitimba bibi. Addembe ly'omuvubi ly'omu butuufu we twogerera tono. Lwaki tono? Kubanga abamukwatirako omuvubi tebabaddeewo ate abamumanyi obulungi obukiiko bumanya abantu baabwo nti nze naabo bavubi bange baba bafunye ekizibu badduka ne bagamba kyamani n'ekizibu kino kati we twogerera n'olwekyo ekyo tulowooza nti okulinyirira eddembe lyabwe kujja kukendeerera ddala nga oggyeko envuba embi ennyanja yennyini abantu okimanyi nti badde ng'oggyeko gano amataba gatuyambyeko badde balima ne batuukira ddala ku nnyanja ate nabana bagenda mu kuvuba bagenda obuveera obw'okunywa oluusi banyweramu walagi oluusi banyweramu mazzi ne bamusuula mu mazzi ebyo ebintu byonoona ennyanja nnyo nnyo ddala ate n'abamanyi kyoga tafaananga Victoria erina ebisamba bagenda babiteekako omusenyu ne bikka kati bwe bikka baweerayo ebyennyanja bingi nnyo kakati ate kisse bakiteekeko omusenyu bategeddeko ebyennyanja naye ennyanja egenze eyimpawa. Tulowooza ffe Rakimu bwe neeba nga weeri tugenda kuba nga tusomesa abantu abo ate tugenda n'okubasomesa alternative projects nti tobeerawo ku lwa kuvuba kwokka nosobola n'okulunda enkoko sobola n'okulunda embizi. So abantu bwe bafunanga emisomo egyo kiyambako ate n'abalala wali ababikola nga tebamanyi naye nalowooza nze noonya kufuna byennyanja byokka ebirungi ebingi nga tamanyi bibi birimu n'olwokuba nga tebafunye okusomesebwa kuluŋŋamizibwa omuntu bw'ava eri bw'ajja n'ayingira ennyanja bw'akomawo ate ne saving tebagiyina teri asinga muvubi bugagga naye problem gye balina saving culture ekireeta ekyo tebabayambiddwa teri abakwata ku mukono. Ndi retired Lieutenant Sam Kigula nga nze district chairperson wa Nakasongola ate era nga nze chairman wa Rakimu.